Kakati abakazi mususse okukubiriza abasajja. Abakazi mususse okutukubiriza. Akatamiko laba kano omukyala kakkanye ku musajja n'alyoka amukubye empi mu bantu ng'abantu bonna balaba, abantu bonna batunula. Omukazi oyo gwe mulaba nakacaaca nakapanka yakubye omusajja. Ekikubisizza omusajja ono, oyo omukyala yakubye omwana we ono omwami. Kati ono omwami n'agamba kayeesitule agende mu maka g'ono omukazi amunnyonnyole lwaki yakubye omwana we. Era omwami akutte bulungi ekkubo n'alumba omukyala ono mu maka ge gy'asula amunnyonnyole ki ekyakubisizza omwana we. Ono omwami olutuuse mu maka g'omukyala ono abadde ng'akutte ekkando n'agisembereza omuliro. Omukazi atabukidde omusajja ate empita zikubye ate taata azze okubanja obwenkanya bw'omwana we. Kati omukyala amaliriza nga yakubye omwana ate ne taata naye amukubiddemu. Ono agamba nziza nnyinyonnyole lwaki yakubye omwana wange, lwaki yakubye omwana wange, ate ne taata bamaliriza naye bamukubiddeyo. Ekivuddemu ng'ate omukyala atandika kulangira musajja bintu bisongovu. N'alyoka ayogera n'ebyama omwami byabadde ndowooza tamanyi. N'amugamba nti oli awo oli kisajjasajja mu makaago. N'omukazi gw'olina olubuto lw'alina si lulwo. Olubuto lw'alina si lulwo. Olubuto omukyala we lw'alina mu makaago si lulwo lwa musajja mulala. Kyokka omukyala asula naawe wamuwasa. Oli musajja kika ki? Ate bano abakazi abakulu baba n'ebyama. Asobola okuba ng'ono omukyala amanyi famire yo n'omusajja. Omusajja n'amugamba nze tebinkwatako. N'amugamba oli kisajjasajja n'olubuto omukazi lwo lw'alina si lulwo. Oli awo ozze kummanyiira nze nkukuba. Omukazi n'alyoka yeekyakyala yenna kata amukuba ebbeere mu maaso. Omukazi abadde mukambwe kyokka ye yabadde mu nsobi. Omusajja amulumbye kumugamba wange omwana wange wabadde okuba waaki. Kaate olutalo omukazi alukyusizza ate n'omwami n'amukubiramu. Takomye okwo n'alyoka atandika okumugamba ebyama ndowooza omwami byabadde tamanyi. Omukyala olubuto lwalina si lwa mwami ono ewaka. Ayinza n'okuba nga n'omwana gw'abadde azze okukayanira naye si wuwe nga ye amanyi wuwe. Okisanga Uganda. Kankutuuseko akatambi kano okerabireko naye abakazi mususse okutukuba. Banaye mususse okutukubiriza. Mulimba nammwe mutukubye nnyo. Ate ffe tubakoonako nga mwekaabya. Mwe mutukuba mwe mwagala ssebo ffe tugire. Video nkusaba ogimpereka like. Video yiyo. Kanyankole vaayo ogende wake oli wa mukyala bajja omwana wange omukulu nze ngumugambe ng'omuntu anyumizemu ng'omuntu anyumizemu ng'omuntu kunyumiza onumbe wange gani onumbe wange gani sibagolwaleero okakutegeeza ale eri amabeere naawe olwana n'okulwana tugenda kusobera gye twabadde wanza tugenda kusobera gye twabadde twabadde kusobera wanza n'ogenda tukusobera gye twabadde ati okusajja akakwasajja akabazadde bo nosajja akabazadde bo komannyoko tukulinako obusungu nze ngumubuze ngo olimba tekalina magezi kanokola tekalina magezi naawe leero nange ndi naawe njakulinyira ne mukomera gwe fayo nfira koma nnyoko bamukuba bamuse namuse obusiro obukulira nebakuzirako omukazi nalyodaberanga luuto nga sirulo koma nnyoko obusiru tubavu mama Seroni aliwa sana kunziruwalirako kati kalina magezi oluuto omukazi walina lulo mbokituufu kyayogera oba nedda kulanda mukazi wabusuru bwolina mama Seroni aliwa njakuli nyoko kusajja kakosajja kabakazi bazaddebo sema sokondeke Baganda bange
waliwo olutalo lweweesombera n'olwesombera. Kanyankole agenza okubanja obwenkanya amaliriza ate gwe batuuzizza mu bigambo. Kanyankole agenze okubanja obwenkanya amaliriza ate ye gwe batunuuliza mu bigambo. Ati amaliriza ate omudomo bagutunuuliza ye. Omukazi amulangidde ebigambo ebibadde ebisongovu, amugamba ebigambo ebibadde biruma. Ensonga ereese Kanyankole mu maka g'omukyalo ono, omukyalo ono yakubye omwana wa Kanyankole. Kanyankole n'agamba ne bannange omukazi akubye omwana wange amukubidde ki? Kanyankole ne yeesitula agende mu maka g'omukyalo ono amunnyonnyole lwaki yakubye omwana we. Agenza okutuukayo ng'omukazi alinga ng'alumiddwako ennumba, ng'omukazi mukaawu mutabufu tasalikako musale. Kati ate omukazi ali nammali n'akkomekkereza ng'ate akubye bukubi ate Kanyankole taata w'omwana. Nange omukazi ono akubye Kanyankole taata w'omwana n'amukuba ng'amugamba lwaki onnumba mu maka gange, kiki onjagaza ki? Kyokka takomye ku ekyo, atandise okumulangira ebigambo ebiruma, atandise okumulangira ebigambo ebisongovu. Mbu Kanyankole yatta bazadde be, yabasaddaaka. Mbu Kanyankole yasaddaaka bazadde be era abantu bamulinako obusungu olw'okutta bazadde be. Oba yali anoonya bugagga Kanyankole, oba yali ayagala kutwala ttaka naye mbu yatta bazadde be. Omukyalo ntakomye okwo, n'alyoka amugamba nti Kanyankole tosobola labirira mukazi. Baakukolako mukazi wo, baamukulyako, omukazi ono afuna olubuto si lulwo. Omukazi obeera naye mu maka naye ng'olubuto lw'olabirira si lulwo. Ekyo okimanyiiko. Ate abakazi baba bamanyi bwino, gye batambulira eyo nga bakukuta baba beesanga. Kanyankole bamubuzizza bannange ekyo byeboogera bituufu, omukazi obuto lwalina lulwo oba si lulwo. Kanyankole agaanye okwogera ekintu, ayinza okuba nga naye oba akimanyiiko. Okisanga Uganda nze nkubuulira. Oh my goodness. Kanyankole omukazi n'afuna olubuto mu nnyumba yo n'omusigaza, bw'oba ng'okimanyi. Kati gano amaka gaba gasattuluse. Bwe kiba nga Kanyankole ekintu kino abadde takimanyi, Kanyankole aba tagenda kuwangaala na mukazi ono. Baba balina okwawukana mateeka. Tebasobola kusigala nga bali bonna. Sirabawo kakodyo konna kaaba Kanyankole ne mukyala we kusigala nga bali bonna. Era agenda kuddayo waka bw'abanga Kanyankole takimanyiiko nti olubuto omukazi we lwalina si lulwe. Amaka gano gagenda kuba gasattuluse okuva n'olwaleero. Naye Kanyankole bw'abanga akimanyiiko nti omukazi obuto lwalina lulabika si lulwe, ng'omukazi ono akyali mu maka ga Kanyankole. Kanyankole weetaaga okwetereeza mwana, weetaaga okwetereeza n'obeera omusajja. Kati kankubuulira amazima gavaayo mu biseera eby'obusungu. Kanyankole mbu yatta bazadde be. Naye ng'ebyo bitadde ku bbali, lwaki abakazi mukubiriza nnyo abasajja guno omulembe? Kiki ennyo mweba bakubako nga muloopa, nga mukaaba muloopa, kyokka mmwe mwagala ne mutukuba ne mukuba abasajja ffe tusirike. Olw'okuba abasajja tetulina bwe tuyinza kuddukira na kuloopa, musazeewo mutufuule ba lugono, musazeewo mutukubirize paka kuwulira bubi. Abakazi mwetereeze, mulekerawo okukubiriza abasajja bwe mutyo. Ekisooka mwewaga, mwewaasiira nga mulinga abalina amaanyi naye nga temulinamu yadde n'otwanyi n'otumu. Kale ono omukazi Nakacaaca ayinza okuba nga akuba Kanyankole amusobola. Naye ojjako ku musajja omulala asooka kufumita ebikonde, amabeere ago agasikeesike. Ze mbabuulira. Kale omuze gw'abakazi ogw'okukubiriza abasajja mu bukendeeze, omukazi takuba musajja. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera abeekumira ku mukutu, mwebale okuba nti ate musubscribinga ssaako n'okuba nti ate mugoberera. Mbaagala nnyo mwena Omukama Katonda abankolera obulungi obutagambika mbeere bulungi, mweraba.